tusaba era okubategeeza abakaka baffe aba palamenti Sentiment wa NRM wa district ye Kalungu ate MP Flag Bearer Kalungu West. Chendowooza kyetuli mukola kati nga NRM Uganda kusingira ddala wali opposition enyingi kwegezaako okuzza emitima gy'abantu baffe abo abawangulwa kwamu NRM temuli nnyo kuwangulwa oli abaasinzeeko kuba tuba tunoonyaako best candidate so tobanga awangudde okuwangula tuba kuwangula opposition naye nga bw'omanyi akalulu kaluma ne bwe kaba ka munju kati nga tukolaganira wamu ne sec member owa region eno tugenda kuba tuyita abantu baffe abo mu ofisi zaffe eza NRM nga twogera nabo okusinziira mu bitundu gye bava n'okukkaanya n'okufuna biki bye balowooza bye twaligenze nabyo oba bye twalikoze n'okubawuliriza sayidi yaabwe okulaba nti tukuuma obumu tusobole okutwala ekibiina kyaffe maaso. Nze kyongera okukumiza gyendi nti omuntu nyiza geraageranya ku ddiini nti omukatuliki bw'atayambala sabbule tekimuleetera kubeera nti olwanga avudde mu bukatuliki whereas sabbule erina kyekola ki kyemwongerako ng'akabonero akamulanga nti ali mu ddiini bwetyo oba omusiraamu kati nga nze bwe basibye ku mutwe gwange tekitegeeza nti nvudde mu busiraamu NRM ebeera mu mutima gwa muntu
oba pati endala yonna toyinza kugimugjamu ebeera mutima gwa muntu. Nze seekwekereddeeko bannakalungu nabagulira ensonga zange lwakisize nga flag bearer nenzijanga independent because of the reasons well known and bazirabye wabweru yonna ne bagamba maama wakola bulungi obutajja mu kamyufu. So nze nsigala ndi wa NRM bannakalungu banjagalanga bwendi kubanga last elections nali ku baasi nali franga yange yali baasi naye basobola okumpa akalulu nga bagamba Aisha ekya Aisha ekyo kirala mu ne ku mulundi guno nze nsuubira nti era bannakalungu bankakasizza naye nga omutonzi gwe ntunuulidde okusinga ayongere okunkumiza emyoyo gy'abantu abo nti baŋŋamba nti obozza otya ntambudde kyalo ku kyalo disitulikiti eno yonna buli kizibu ekiri bantu kimanyi naye omuntu omu yatuuka naŋŋamba yali bambi mukristu kati yetamufaayo naŋŋamba Aisha tolanga oli musiraamu ne bw'ojjira kafaananyi ko nga kabizzi k'otaddeko tujja kuwa akalungawo. So I'm just waiting for that moment okulaba ngowe kisanja kino kubanga mu kisanja kino Aisha yalina fulaga yaffe era yakyagirina tekinnaggwako kati fe ekisanja ekijja era bwe tukoma wano olwatuwadde Kaluka Museveni of course president tetulina kubanga tuwagira flag bearers kubanga kyetuliko kyekibeerawo naye olwayo tetuzze ku kalulu k'ababaka ba parliament tuzze kwogera kalulu ka president. Twebaza mwanyinaffe Aisha muganda waffe Bamulanga Kisempijja ne ttiimu endala yonna kubanga bakoledde wamu okuba ntusobola okufuna kino olukalu. Ekisooka njagala okusaba abantu ba NRM bakimanye nti ekibiina kyaffe kinene okusinga omuntu sekinoomu ng'omuntu. Nze mukimanyi bulungi nalina akalulu mu Mityana North ne bakakwata ne katabuka era envaayo yaako teyali nnungi. Mu kiseera kyekimu nejje Namboole olw'okuba twalina ekigendererwa ekyokulaba ng'ekyetuza Buganda ku ntikko nalina okuba mu kalulu ne tukolagana wamu ne Mwami Kasolo. Kati olwaleero tuli Kalungu ekituweze Kalungu NRM tunoonya akalulu ka President Museveni. President Museveni yafuna ebitundu 34 mu Buganda mu kalulu ka 2021. Twagala percentage eno okugyongera ku bitundu 7. Twetaaga tegeza twetaaga okuteekamu amaanyi agaddabo okuba ke twali tukozesezza. Ekyo bwe tulaba kukikola tulina okukola ebintu bina. Ekisooka tulina okuvamu enjawukana ezitategeerekeka, empalana ez'obutaliimu ezivudde mu primaries n'ezivudde mu bululu obw'enjawulo. Ekyo tulina okulimbulula. Opposition erina ebintu bingi bye yalimba wano, n'erimba obwakabaka bwaffe nti President Museveni tabwagala, n'erimba ekereziya nti Museveni tagyagala, n'erimba abakulu b'ebika nti Museveni tabaagala. Emyaka gino 5 bakikakasizza. Ekyala tulina okukola kyonna ekisoboka okuba nti emitawaana gy'ettaka girinyibwa ku nfette, abantu baffe banywere ku bibanja byabwe entende, ate n'okutuukiriza emirimu gya gavumenti tuta service delivery. Obufuzi Museveni yafuna ebitundu 67 ku buli 100 wano mu Buganda. Ne tuddamu ne tugenda mu mwaka gwa 2011 nafuna ebitundu 8 ku buli 100 wano mu Buganda. Ne tufuna ebitundu ebirala 69 ku buli 100. Ku mulundi guno gwokka percentage yaffe nekka. Naye zonna percentage ezikulaga nti Buganda is for Museveni. Ffe kye tuzze okujjukiza kye tugenda okukola kyonna okukakasa Bannayuganda n'okukakasa Bannabuganda nti Buganda is for Museveni. Museveni atwagala nnyo naffe tumwagala naye tulina okubaako be tumuggyako. So tova twatandika campaign eno gye bayita Buganda for Museveni okukakasa abantu mwenna naddala ba Buganda nti Buganda eno omukwano gwaffe guli ogwasooka tegufanga kukyaliwo bwanna. Tulina okulaba nga tukkaanyisa abantu abafunye okusobagana. Kimanyi bulungi activities ezibadde mu kibiina kyaffe ky'NRM wabaddewo obutakkaanya, mubaddemu okusika omuguwa, buli wabeerawo competition wabeerawo okusika omuguwa. So n'olwekyo president yalagidde wagenda kutondebwawo akakiiko akagenda okutalaaga ebitundu byonna okulaba nga tukkaanyisa abantu bano. Naye nange natandise ku mulimu ogwo
era ku lwokuna mpise abeesimbawo bonna abaawangula n'abaawangulwa kufiira ababaka ba paalamenti ne LC5 baise ku Afrikana ku ssaawa 2 ku lwokuna wiiki eno twegeyeemu tulabe mpitiddeku ne baladisi ne badiso ne badibidi b'NRM tutuule tulabe butya bwe tusobola okwaŋŋanga bannaffe bano ab'opposition abatakoledde bantu ate nga bali mu bifo eby'obunaanyizibwa so tulowooza nti bwe tunaasigala nga tuli muntu tukikwasaganya bulungi tujja kugenda mu maaso ekibiina kyaffe wano abantu baffe mu Buganda si kugamba nti baatondebwa nti opposition naye baafuna okubuzaabuzibwa ate ne bafuna n'ebibanyiiza nga tuba muntu ava eri kujja kubannyonnyola nakulaba nti babisalira amagezi njala kukakasa abantu baffe mu kibiina ky'NRM nti tuli bamalirivu era mmaze okukola strategies ezigendera ddala okuwangula ebifo ebisinga wano mu Buganda era twewadde ennaku 6 zokka ng'abantu bamaze okutegeera ddala ebbugu wano mu Buganda tulina ensonga y'ettaka ofcourse tulina kitandikirako amagezi nga yina kyegweno gisadda tuli bamalivu twagala kukolagana structures zonna tulina kuzza amaanyi structures zino abantu 3 betutandikirako mu 3 abali ku byalo kutulinde tutandikirako mmwe tutambule ffenna bwe tuba n'omuwendo gw'abantu 3 buli muntu n'atuwaayo n'omukyalo bano omwami mwe n'abaana mu b'abakozi akali tuba twakawangudde